tukwanizanya kuvolongoto UG amanya nedobozi ndi Kidomole owamwe owaseddume Lubogola Simba empologomenu jedembe binsanga wano saba nioba atenga nze kunyumiza bunioba mu buli ngeri yonna tukira kuda tukwatagana mpola mu bintu ebifanagana ko bwebiti kale nze saba zonto owamwe mulungi abatuzako ebintu ebyenjawulo era nebona ko walero nduseke omusajja owa UPC Kijambia Opeto wamwe ddala nga gwemanyi wa UPC oli kakongoliro Omukulu yebaseeko nno kati omusajja asumagidde mukulu sidomo naye bakotulate lukutwala butwazi omanyi we are thinking about the new country. We must take back our country to analog. It's a must. Kitegeeza ndi eggwanga Uganda we liri siwe mwagala. Para. Eggwanga lipaala poli nga bagende kubeera ku ntandiri ku nsi yano. Naye zidukana tukinyagala speed oyo. How did you come ne bateeka ebintu ku digital? Anti ensibu eti bwina okutambula ensi etambula ku sipiidi ekyuka mwagireka yavaawo lwasaasuuka ku sipiidi kati mmwe abasumagira n'okusumagira ng'oyimiridde nga bw'obadde bw'oti n'osumagira ensibu mugero gikwata siri bw'eti omanyi bantu babeera na bwongo munene bw'ati bwongo abeera zitowa for cleverness so baba bakumena kati ne babeera nga nsi waffe Opeto kipya ki kye muyina mu UPC esipya we are decorating a new disease. Apart from coronavirus, now we are decorating a new one which can destroy this country. Lwaki ebintu byonna byonna bya butemu bwereere? Si butemu. Enseenene ziraba. Teyagala kubeera n'omulambo yonna. Mirembe? Yes, no. Abantu olina kubeera nga bagende bazita bufuzi ya ntwali. Obufuzi bw'amatwale? Yes. Nga you just order. Nogamba bakazi yonna nzagala nkunaniyo on Friday. Nogamba abakazi bonna buli wakutaano kunama bukunani. Yes, nizibipi nga abaana ne zeeyagala ku nsi eno. Naye bantu ne babeera nga bakuuma mbugo waabwe nga babeera kugomasibwa ati every day. Okuba kulwanyisa Buganda bagomesa kyambalo kya Buganda. No, that is okay. Bayambale 4 days. Kabaka kati Friday, Saturday, Sunday abana zimansule tuberenga tunia maaso waffe maaso aberenga wamya onyumirwa nnyo ebinyumu ekitegeeza nkolera muddaaki ziri nangi Maria ndina oyina envalo emyufu amaka gaffe ogaweesa ekitiibwa Maria ndina oyina empale empanvu enyendo YPC kitegeeza olwo kalingiza bwetira oyina empale nyufu omulaalo ne kabeera nga basituka ku nsi omulaalo neberangira kati gwe kennyini soko nyimbire mu Maria ndina naye nga bwonkolera dansi Maria ndina ng'oyina empale nyufu n'amaka gaffe oziwadde akaboozi mpulira bulungi ku sirongo ozaala balongo ku nsi eno. Kijambia soogiraba otya okuva President Museveni yalangiridde n'agamba kati tulinga bali mu karantini yadde tekiri official tuli mu karantini ffenna. It is official bwe wanyogedde nze setubulaminga citizen twice kubeera nga wapadde ennaku mutini ennaku 32 zibadde zigenda paka ku Christmas. Yes, paka Christmas. Yes, zigenda paka Christmas. Abantu zirabe ndi kubonabona ku nsi eno. Government can put you in danger and you see the bakazi should be embuto every time because we are now not busy in Marwa. Tugenda kabozi peke yake. Mugera kuba kabozi. Yes. Katosasina setaga ntupangisa muzigo kalinanyi wano kusaalo yonna abakazi yo girlfriend basembera bagirlfriend bo babeera nga bali awo kumpi n'omuzigo niya ne mama ya baana ate obeera ne mama w'abaana tene wa girlfriend ati mama ya baana kabeera ku nyumba wasikomera kati neighbor eri ku quarters yonna ku apartment babeera nkazi obeera ku saalo nga batambula bweti ne batawo nina kalina genda okola nga muzembu yinze the new government
I want to tell you, you are joking. Nzagala in next sisanza abakazi ezaala abaana tutuke 80 million of Ugandans. Ibyo biri mu manifesto yamwe. Of course. Eyo eya million oba eyake. That is our manifesto. Wangambako nti abantu banabe mugenda kusimbawo nga UPC. Naye wampaako gwe nompa million nompa nakena. Waliyo n'abalala nyampya z'otomanyi. Musasa kazadde baana olowooza bazirangako bweti ku nsi yaabwe. Ani yazadde? Waliyo gye tulina gye tuzaala Rwanda. Mwe baani? Taata ya baano Bote kalekawo. Bote alina abaana be yaleka betamanyi. Waliwo ndala kali Kongo. Era yenna bw'azijja bw'ati sika ne bakungaani. Nsobola okulaba tufe tumya poozi endala ya Kongo kali ku Golodi. Waliwo tewali omwana gwe tutamanyi. Eweri. Niyo oziraba tumwebaze n'endala. Tumwebaza ayinza musuubira okuba nga tulina baana walumye ku gavumenti kunda. mwinayoko ekirowoozo kiga nti tumwebaze mwana wammwe. Sikondeka olowooza yoka. Twazaana abaana nnyingi ddala in government, most of them they are ministers. Ziri abo mu Japan mpaayo wakiri babiri. Olaba katulaba this you call it what? In Sunday in Luzungu, what is in Uganda? Sabiti. Osiraba? Toziraba nga kafaanana Petro. Ni sabiti muzeeyi. Kulaba nga zifaananamu kati ni bweti. That's why we are decorating him today. Mama mutwala waggulu. Enkazi wano. Zonna ziri awo ku parliament. Endala minister. Oze kulaba kazi yonna baanayo Bote bwati. Kati senga lucho olunaku lumu President Museveni n'akuyita nti Petro jangu mu State House n'akwatira obuwumbi 40 n'abukuwa Petro okola ki? Se tusooka ne tubagula sente waffe ntugamba Serena tubaguze ne tubagula Serena. Osooka n'ogula Serena? Yes. Ne tubatumya enkazi tugamba one from Scotland, one from America, one from Dubai, neri endala eri ensi eri Bayonzo, Switzerland, Geneva. Tugamba bakazi yena bazize wano ne tubakuba embaga mulundi egi eno bakazi nsindala bwe mbukazi musindala mukazi nsindala embaga ezi kati ne tutandika kunyenya. Ntandika okunyenya. Kasende lwagwawo kunya. Kulya. Sende kapede. Ati sireza kiri ekigambo kulya. Kunya. Ekyo mu Luganda kitegeeza kirala. Ate twogera mu Luganda. That is eating. Yaya nti. Kunya. Sebo kuno kutwogerera ttaka lya Buganda. Tekuya Baganda nazibajjeeko. Panayi. Kati nze bino byokola bye binsobera. Nentandika n'okalubizi okujja ensiru. Tukumonyera Luganda entuufu tonyagala kuzikiriza. Olinga ensiru. Muno njogera mwoyo gwa Buganda gwennyini njagala kutereeza bisobye. Era naffe bwe zimala kupasa manyoka yamwe omwoyo abaya Abaganda yiyo tufiineko. Omwoyo gwa Buganda kati ndi ndabula omwoyo ya Baganda. Nzagala nyogole kunyonyola bulunzi. Tobera musaze ensiru. Tobera musaze otuzawaya. Nzagala yogera Luganda mutuufu. Okusinziira ku mbeera nga bwenjiraba njagala kusibula bwabo. Lakini akyamuteki das. Gwe badde nzizako waya kati now I'm settling. Yeah, I'm cooling down. Kale kati kankusibule. Olinayo bako obusembayo? Tuyagala kupereza Bubaka musaze nkulu. Musaze nkulu tuzigamba. Musaze mukulu ani? Musaze nkulu yansi eno. President Museveni? Yes. Nga tuzigamba tata ya bana. This is the right time. Omusaze nkulu sizambina Petro sesi Petro Junior. Obote Junior. Obote Junior. Handi kati bakafudde zibira Junior. Muganda yi. Entebe oyo Bote kali kagamba bwe kava ku ntebe baziwaane. Gwe. Ne bafuga kati musaze nkulu ne batwala entebe waafe. Naye musaza wali badde bape entebe wange nange nekanyako. Ukakasiza ku kinti gwe wali oddako era gwadda kuteeseteesa otya. Tosiraba munankani ono. Oliwo wasi. Okwambala enkofiira. Omusazi enkulu tekanyambala enkofiira. Naye ow'omutiitini sitegeeza balina enene zezibu yazirako. Yeah, this is the one. So I'm setting
tukubeera ku State House naye nza kugala kugamba bapala nza kubeera n'abakazi 10 State House yena kasoro yena kasero kati State House w'Entebbe abakazi 10 those are 50 awo obukulembeze anyume tubeere kunya tetuzigenda kuziti stabbing abantu tuyita mu lusiiko tukumonyola we are busy today nga waliyo bakazi enyankole balina kunyeni opeto unzi kankuviire nzagala kuzimonyola oba setya oba setya nze kagenda ku Ntebbe kagenda kunyawo Entebbe kagenda kutula ku Ntebbe yange nga bwe bazimonyola musaze enkulu tuzigamba nti Abaganda zimonyola nti amazzi ogawuutawo ekutidde nedda amazzi kyekyo oba kyotegeeza ddamu ndi amazzi ogawuutawo ekutidde okay kiyinza oba kyekino nti amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde oyo kyekiri kyobatuuka State House ono gakulukutokulukutu duwekutidde kale beera bulungi sanyusa okunama kanieko